kati kavudde kwanjula video etandise gwe chairman wa Rositu chairman wa Rositu wano mubadde mu lukiiko abasumba simanyi na ne bakunganyiza okuleta ku kyalo kati mukakasiza nti information je nagambye ku mutabani wa mwentuufu mukakasiza nti information je nagambye ku mutabani wa mwentuufu era mumubuuza bwakoma wo mu kigwa badde akola mu Uganda omutuufu mugumanyi kuwamba nakotta bantu kati ncha nyoko badde mukumisa abasirikale basatu kiche kyakwongezako abasirikale abalala 8 banyabo ne basebo bwe nabazo okwabya Christopher Damuli amakaganyina we gali yabadde amukumisa abasirikale basatu yayongeddeko abasirikale 8 kiche kikumisa nyoko wakitiibwa nnyo okusinga abantu bona b'otulugunya no batta lwaki wayongedde yamaje Christopher Damuli boba uganti oli musajja mukulu ngera ngo otegere nga byokola siri afuusa waki nyoko amuyongedde amaje omwami no Christopher Damuli yebwe amalo kola ebikolobero bino ya kisensinga kwe kuddusa abamu ku baana be obadde okimanyi nti abaana bo abasatu mmanyi gye bali sebo Christopher Damuli abaana ba basatu in fact bali bana bemmanyi ko kuli mukyala bendondola wabula ng'abaana bo wabaddusa ne bagende wabatwala South Africa bayina Dr. Mwita Semakula kuliko omulenzi omu n'abawala babiri n'abalabe wakweka nabo tukyabanoonya omuku omukazi ono aleseko omupoliisi n'oli omulala sinnamufuna nkyanoonya footage we then tulyoke twabika emipira yoka okitegeere nti ensi ekutambulirako abaana bo basatu bali South Africa abawala babiri n'omulenzi omu bali Potchefstroom mu North West province e South Africa gye bali ne Dr. Semakula yabalabirira kusereza omusolo gwe nga bokola ebikolwa okutta abantu abadde ng'akoza birthday then tusimbule buli omu weetegereze ka video kano oyo oyo ona muri mu mugongo ono w'enkofiira oyo wolo omulabye kati ekisajja kino kyemulaba kino ndooza kikola ku New Vision kino oyo gumulaba naye wa New Vision oyo gumulaba oyo mwetegereze bulungi nnyo oyo naye wa New Vision ono ewolo kati ono ayo kayakola ku New Vision obula ekisajja kikola mu New Vision ekyo kiraba ekyo ekiseke ekyo ekyo kikola mu New Vision ekyo mu kifaananyi yono wolofu mumulaba yoyo wolofu mumulaba bulungi nnyo kati Damulira ab'ekyalo kyo bakuwakanidde simanyi biki kati ono wolofu abeera ne Alion Skin era nga naye y'omukabinja kajja ati kokolagana Damulira tolinawo ogendako wakadde bikolobero byo ono ye wolofu mumulaba bulungi nnyo yambadde nakiri ekisanja kya New Vision kyembalaze kati omukulu oyo era yono wano yoyo wolof era naye group ya Alion Skin ngena ikekaliza wakotte video ne omuntu gwa kwadde mu atomutegedde yabadde mu group yabadde ba tracking oyo yegayiga baita Fred kwa akolya ku polisi ye Wandegeya yomuku babadde mu ba tracking abaana nga temanyi yoyo bamuyita Fred naye nga akolya ku polisi ye Wandegeya naye nga yomuku baana badda muri abajjata batambulirako kubana wadde oyogera bino byadde oyogera omulaba yadde atunula omulaba kati omuvubuka oyo yoyo era yoyo
era yoyo zezimu ku ttiimu za Damulira. Tukyagenda mu maaso. Ndoza kati mufunye ekifaananyi ekituufu. Kati bwe tuvaawo omu ku komanda era akulira jjati ng'akolagana eddamulira kubawa ebiragiro bamuyita Captain Mulijo Moses, ono komanda wa jjati ng'akolera ku CMI era olumu abeera n'aba SFC yono. Yoyo yoyao Mulijo Moses. Kati zamutegedde group bwetambula twagala jjani viringa buli kimu ensi ekitegere bulungi nnyo abantu betudiringa nabo. Kati bwe tuvaawo waliwo omulala ng'ono Guy ebifaananyi mulebeko nga bitambula buli kimu kitambula, yali kopolo ng'ali kulankaza kopolo akola yali akola ku poliisi wankuluko police station. Omwami ono amannya ge tukyaganoonya bulungi nnyo naye nga naye y'omu ku bantu aboperatingira mu disguise wa poliisi wa jjati wa flying squad. Amannya ge mwagategedde bulungi nnyo. Oli gwe mbalaze mu kifaananyi kiri mulindewo katono nnyo wano. Era yoyo buli kifaananyi kye mwasanze ku social media mu kitambuze yoli gomale mu ka video kali oyo gomale mu ka video kali mutambuze ebifaananyi bino bantu profilinga family zaabwe. Bano tu profilinga family zaabwe buli kimu nga bakirina okubeera. Omulaba wano wantu profilinga family zaabwe okitegedde bulungi. Beboganga ezerimbise mbyokwerinda bebakozesa okutulugunya n'okuwamba abantu. Tukyagenda mu maaso nkyaba wa information endala ku bantu bano.